So akakiiko Electoral Commission emikono bagikiriza bagiteeka mu computer batuwadde certificate yino njikutte gye tuyise presidential elections. N'awandiika n'agamba nti Oweekitiibwa Justice Byabakama Mujenyi Simon akulira akakiiko akakulira ebyokulonda mu Uganda n'awandiika n'agamba nti akakasa nti omuntu ayagala okwesimbawo gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ow'ekibiina kya NRM National Resistance Movement yaleeta emikono egiwagira yesimbewo ku bwa President 2021 era bo aba Electoral Commission tukakasa nti candidate ono His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atukkiriza akakwakulizo ak'omuteeka erikwata ku kulonda aba President erya 2005 nga bwe lwakyusibwamu akawaayiro 10 ba n'akawaayiro 13 nga atuukiriza ekyetaago ekyo ne batuwa ne certificate era ataddeko omukono guguno wano omunene gwa luzungu. So certificate yaffe aba NRM yino weeri President Yoweri Kaguta Museveni yatuukiriza. Njagala obbategeeza aba NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwewandiisa agenda kwewandiisa nga ku ssaawa 4 nga 2 omwezi ogw'Okwakumi ye candidate asooka twabuukinga. Zenga bwendaba enteekateeka z'okuwenja akalulu omuggundu ku mulundi guno gwa kutambulira kuki banafu ab'ekibiina ki National Resistance Movement daki batongozza engombo kubagenda okutambulira era banjudde ne candidate waabwe era babuukinga ati ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gutugenda okutandika ogwa Musenene owaabwe lwawandiisibwa ekifo na bitya ekyondooza bana kakiiko k'ebikona kanaalambula kubanga katugambye waliwo ekyenambole waliwo ekyekyambogo n'ebifo ebirala bana batulambula ne bwe tugende mukumulako nga kazibwe mwami Kazibwe Daniel gwe mumanyi abasinga obunyinga Rwagadi atunnyonnyola engeri gy'agenda okwenjamu akalulu naye nga tutubuuza mulundi guno future gye bagamba ey'abana abagenda okulonda omulembe guno ogenda okulonda gwe badde bakubiriza okufuna endagamuntu naawe ng'owulira kiki ddala kye mugenda okubawa okubakakasa nti future yaabwe oba eby'omu maaso byabwe mmwe muyina okubiddamu okubisigalamu kutuusa bo lwe bali byekwatiramu kubanga kiringa ekiraga nti budde bwabwe bukyali okuba nga bakwata mu kintu. Yes. Mbadde nkyakunyonnyola ku emyaka egiyisewo 25 Kampala abadde mikono gy'opposition. Ali mikono gy'opposition. Naye nga si be basalawo era. Ate mbadde njawukanira naawe. Njagala nkugambe bw'olabanga nga etteeka liise erya KCCA Act yonna kanso etuula. Kituufu. Kanso bw'emala okutuula political heads be bano ba mayor division mayor be mulonze be batula wansi ne bakubaganya ekirowoozo ku kye kirina okukolebwa. Bw'olabanga abantu be bakwata nti batembeeyi government tekwata batembeeyi. Government kyekola egamba nti bannaye waliwo amateeka agayisibwa mu parliament nti naye waliwo abantu bano abalondebwa abantu abo be balina okutuusaayo obulumi bw'abantu abo. Bw'otandika okusalawo emitwalo 5 omutembeeyi gy'alina okusasula olina okubanga oli political head abantu kwe balonda amanye ebizibu byabwe. Abantu abasinga eruzira tebasibibwa nti bazza emisango, basibibwa nti ono bamukwata ne atunda chai tana license naye tusazeewo tumutwale ate nga tana ssente zisasula ye nakkiriza bamutwale emyezi gye 6. Kakati abantu abo kituuka ne kifuuka kingi nga capital tamulina yewadde yafuuka atunda kichai n'ekibinika kye bakutte ekibinika bakiwambye bakoze eki. Abantu bano abakulonda nga mayor wa division, abantu bano abakulonda nga Lord Mayor, abantu bano abakulonda nga MP golina okubogerera ebizibu byabwe. Amateeka agani agaleeta kubanga tulaba minisita wa Kampala ng'ajja n'agamba batembeeyi tubagambye temudda ku nguudo oba muve mu nkubo z'ebizimbe mukole bwe muti. Minisita owa Kampala alonda gavumenti alonda president oba fountain of honor omulimu gwa council kyeki anti bateesa ne bakubaganya ebirowoozo neerabiddeyo mu parliament kubanga ne act eno gyogerako kati era mu parliament yali amended mu parliament gye bidda bisanga era MP gwe balonda
nekakiko manya abakulira ogutulako ojja kusanga kuliko omubaka ogu opposition. Njagadde kikunyonyola kitegeere era ne bannayuganda batula wali ku Delta bakitegeere nti securing the future of Kampala waliwo obuzibu obujja abantu babutunulidde ne babusaagirako. Bw'otunuulira abantu bonna ababeera mu ghetto zeeyongedde okubeeramu abantu. Mu luzungu olwangungu waliwo kye bayita magma, waliwo obusungu obwesera nti abantu bw'ogenda ekasokoso basula mu nnyumba ya mitwalo 2 n'ennyumba ya mitwalo 2 nagyo gibalemye okusasula. Wiikisi 3 eziyiseewo abantu badduka ne basala bagende bezza ettaka ery'ennammanve abavudde mu ghetto ekasokoso. Kitegeeza ki? Buli lusozi lw'olaba nga luli mu Kampala bw'olukkirira waliwo kye bayita ghetto. Bw'ova wano ekibuli n'okkirira booti oba ogudde Kisugu Kasanvu. Bw'ova mu Kasanvu n'ogenda wansi oyisa mu industry area ogudde Bajaba wansi wa Rufula. Njagala nkubuulire awo naalwo abantu asula mu nnyumba ez'ebiveera naye nga ate balina ba MP ne bammeya be baalonda. Abatamanyi na kumanya nti eno wali abantu abebaka nga tebamanyi nti enkuba bw'etonnya bagamba Katonda lero tuvuddemu. Mwami Kazibu abolooza kyangu nnyo okwitapulitinga n'otuuka okulowooza nti kansala oba MP avunaanyizibwa ku ekyo. Era mu buli ngeri babalaje ne baga gavumenti etuyambe. Gavumenti etuyambe. Bamanyi nti gavumenti eri mu buyinza yevunaanyizibwa ku ebyo bibanyigiriza. Lwaki ekibuga abantu mwe baba babeera? Nze njagala nkugambe gwolooza abantu tebaliyo ghetto teziriyo Masaka, ghetto teziriyo Jinja. Naye njagala nkugambe nti abantu embeera gye balimu mu Kampala bw'ogigatta n'obukulembeze bwayo abantu beetaaga kuyamba. Yagadde okugamba ebintu bino lwaki mbikugamba nti abantu abasinga babeera ebintu babirabika ku TV. Netambulako osooka otuke Kosovo, Boston kirira wansi, osooka ogendeko Kevin Alipanda. Otegeera abantu embeera mwe bali. Abantu abo balina be balonda ate babalonda nga manyi bajja bayamba. Omuntu okuyamba talina kuzimbira nnyumba, alina kutuusa bubaka eri abalina okuva system egenda okuyamba. Nti abantu bano bali unemployed. That is one. True. Teri yali azukuse n'agamba abantu bange abannonda. Abantu bano balonda omuntu yabasuubiza bannaye emirimu ngimaze, bannaye enguudo nzimaze. Naye omuntu agenda n'agamba oluguudo nga si yajja oddukola. Ate ng'omuntu oyo essuubi ly'omutaddemu lyagamba nti bano ono yamanyi ennaku yange. Abantu abasinga bajja bakaaba nnaku naye bagejjera mu parliament n'agejjera mu office gy'alimu mu local council naye nga abantu bali abamwesiga ekituufu tekyatuuka. Now to secure your future, this is how it will go. Buli woolaba wali olusozi abagagga gye basula, buli woolaba wali akaserengeto abavu gye basula, abagagga bajja kulinnya olusozi. Naye bani abasalawo akalulu? Anti be bantu bonna. No, agaddi twaga ebintu tubere mu reality. Bano bonjogeddeko ab'e Kosovo, ab'Kinamwandu n'abalala bonna balonzi. Yes. Era kisoboka okuba nga kitegeerekeka nti be bamu ku basinga okusalawo ku binaava mu kalulu kano. Abantu be basalawo akalulu. Onyonyodde bulungi ng'olaga nti banyigirizibwa. Nnyo. Okunyigirizibwa okwo sirowooza nti bayinza okussa ku ludda olw'opposition oba ku bwana kubanga n'abamu ku bakulembeze abali ku opposition tebaweddwa buyinza kussa mu nkola bye balina okukola. Njagadde atulaba amanye nti emyaka 25 balina omuntu gwe balonda. Aba MP abasinga abali mu kibuga kanno kankuga sagala kumala mu maanyi. Ba MP abasinga abali mu kibuga bamaze mu parliament emyaka aga. Kituufu. Nga ekyakola akyusa kibiina. Kati abasinga bavuddeko mu FDC ne balaba nga akaliro bagenda kafuna mu nupu ne bagenda tugenda otusoloza akaliro. Okiwulira? Naye nga services ze bagenda okuwa abantu sijja gamba nti opposition mbi, sijja gamba nti NRM mbi, mulimu abantu abalungi n'ababi. Bwe tutakkiriza ekyo tujja kusigala mu kubonaabona nti abantu tebalina kye bakola, tebalina kye basevinga kuba tebalina kye bakola, abantu tebalina gye basula, abantu babeereyo mu ghetto osanga ennyumba emu mu Kagugube ng'erimu abantu 17. Ate abantu abandibadde baagaba emmere bandibadde bafuna report naga nti mwenga ate mumusabye nnyingi. But the reason is leaders be balonda be beesiga tebabakoledde ekyo because these are the local people that understand them. Mwami Kakembo oba Saalongo, Mwami Kazibu ekyageza submission ze nina wenyinza okukkiriziganya naye nti okumala emyaka egisoba mu 20 oba egisoba mu 15 bibuga ebimu ku bisinga okuba ebyenkizo bibadde mikono gya ludda luvuganya
twala ekyokulabirako ekyejosibuka mwami Vincent Dipo wa kibiina kya Democratic Party simanyi erendoza mwajidde district etwala Ntebe Wakiso ekibuga kiri mikono gya mwami Matia Lwanga Bwanika wa Democratic Party okujjako tempya aliyo wa kibiina kya National Resistance Movement naye bw'otunuulirira ebibuga engeri gye bitambuzaamu emirimu gyabyo oluvannyuma lw'ekisanya nga kiggwa kuba kugamba nti enteekateeka za gavumenti ziremeseddwa okubeera nga zissibwa mu nkola olw'ensonga nti abali mu opposition buli nteekateeka ya gavumenti ereetebwa bagezaako giwoka nagisimbira ku mulundi guno baleeta engombo ya securing your future olina obukakafu nti abantu mulundi guno banaakyusaamu oba bayinza okuba nga bandibanga mulundi guno balengedde wano bamanya nti bano betwesigisiza ebibuga okumala emyaka egisoba mu 2 batuyiye neyanza omutesitesi puliza muganda wange Ragadi ebintu bibiri byayogeddeko nja kusooka okwogera ku kigambo kya local government eno nga bw'ogiraba nafuna omukisa nagirimuko nga kansala abavubuka bagitanga decentralization naye decentralization efuula abakansala ono bayogeddeko nti balondebwa abantu kubateeseza era bw'ogenda mu local government bakugamba muli supposed okuba eyes on not hands on bakuleetingawo two conflicting forces emu bagiyita the technical and then the politicians bapolisa ne bakola ki kutunula teri mu local government bwenzija eno muganda wange jajja mu KCCA etteeka eryo litwalidde Saalongo Elias Lukwago ekisajja kya myaka 5 ng'alwana nalyo kyamazima obuyinza ng'ali seremonyo ne bakansalazi be bonna kano kagenderere kanzukiza ebigambo Obote byayogera nti muti mumanyi musajja oyo nze mumanyi ne bwatemya bwati mulaba mutegera kyagamba watukira okuva mu buyinza n'ebyobufuzi byabwati bikyalina makulu kyamazima bakansalazi embasaasira balwanagana nga bagenda mu kanso kubanga eddoboozi lya okusa kubiwandiika ebiri ku ground tebina ebimwera buyinza nga bwe kyali emabega byonna bifugibwa local government act kati ffe waffe gye tuli abatali mweno mu KCCA tawunikiraaka era ekipapula kitabo kyayogeddeko ekyemisolo kankubuulire tekiva mu local government kiva mu government nga kizze kirambise bulungi nti bano banawanga bwati bano batakisi banawanga bweziti nga kizirambise kati bakansala bo bali okulaba stampinga bayinza okidebatingako naye kyaddemu baddembe tebakiteeka mu nkola mukidebatingako ne mukyogerako just formality nti bakansala bazze mu lukiiko full council ne tubagitiramuko ebigenda okujja naye ng'ekitabo kyemudibetingako si bwe mwakikola olaba bali mu ofiisi zaabwe eza procurement ezennene buli kimu ekitambulira era buli kimu n'emmotoka meya gyavuga eyina ebiragiro ebigiriko specifications kweziri tejja kugamba nti kambugeena bwe biri kakati etteeka erifuga nga obwekyogera nti minisita akeera ku makya nagamba nzikati bano sibaagala era badde babatolinga Lukwago ne minisita tuza kati Lukwago ate yakola nti awo yali seremonyo meyamu ate nga bakyogera misana ono muganda wange gyali ajja genda ajja biraba nti byo si byangu embeera gyalabyewo eya ghetto n'omusuubuzi omukampala okubonaabona bino ebyo n'ebintu bipulaninge batenso government era byo tebyetaagisa muntu an individual byetaaga a comprehensive policy framework n'abimanaginga kabe bavubuka nze mbaira abavubuka mbadde youth leader mali myaka nga 10 Entebbe kati abavubuka ffe tukola ki mukubagana ebikonda abavubuka balwanira bifibino naye babuuza local government act mwe bogeryako wa ne bogenda mu local government budget zabateeka mundu za milioni nga 3 nyaza kola youth day celebration na busamusimolo seminar nga 2 ebyo tebisobola kuba na impact ku muvubuka wa Uganda bibuzabuza kuwuddisa nojjangu owuddisa ki abantu kati nze ku basuubuzi b'omu Kampala betunulire omusuubuzi mu Kampala omu asasula emisolo egisukka 8 both directly and indirectly anagaggawala atya anava atya mu ghetto ekyo kyose lusi ya local government yekipulaninga kyekizaziga nti ojja kusasula omala osasula omusolo gwo local government nekununako ogwa licensi n'ogusasula omala okusasula ogwa local licensi government ejetekako gwa VAT buli obviously gye bakukubira kuliko 18% kebeya utility bill masanyalaze mazzi kweri bw'ofuutukawo ne bajja balumba landlord wo namugamba olina ogwa property ogwo nagushifutinga nagukuba ku musuubuzi y'omu nga bagumuteekako abadde agamba room ya miliyoni egi nga gyongera miliyoni 2 ani agusasula ogwo oyo musuubuzi ki y'omu musuubuzi atambuza mu motoka ebyamaguzi bitambula mu motoka ne bajja bikuba omusolo ku mafuta bu n'olwokukolaba kati ogenda okukitunulya kyonna ng'omusuubuzi talina bwekyusizo ebyo tugamba nti ffe muganda nga ogenda zengera mu parliament ebyo tugenda okwogera kubanga gyafutuka amateeka lwakuba nti obuze tulina bannayuganda batulyamu olukwe ti ensi
bo banoonya abawadde ki kano ne balonda abantu bangi kubanga ogotuna ekibira ky'emikono ekya NRM ekiri mu parliament obate bamwenkanya bw'ogamba nti ne bano omukaaga aba Kampala nabo bagenda kukkaanya nabo n'olusi kikulemerera kubanga muzannyo gwa numbers so tukubira omulanga bannaffe abali abagenda okutulonda nti bino byonna okubinogera eddagala byetaaga ani akola policy ani aziza nti bwebanga parliament yagenda biisa gye tubatutereereza ne bannaffe bano abali mu local government tubatereereza emirimu batusindikewo nga tuli bangi eri batusindika tuli bangi tubanguyize embeera eno njagala kwogera ku kigambo kyogeddeko ekya securing your future abamaliza kitunulira ekintu ekyo kungulu naye kitiisatiisa si kyangu kya bulabe bw'okigerageranya n'ekya people power our power maanyi g'abantu people power our power kigambo kiri humble kiddayo mu kawaayiro kali namba 1 akasemateeka y'eggwanga tubuyinza buli muki mu bantu nzize gye muli abantu bange ab'entebe aba Uganda bannange mundabewo bwe mba temukkiriza nga nzira ebbali bwe mukkiriza nga ngenda nkola ki naye bw'olaba securing your future I don't trust it si kyesiga nti okumala emyaka kati gisukka mu 40 gavumenti eno ya NRM ezeesuubiza abantu naye byonna badde basuubiza mpewo era tulina ssuubi securing your future enaaba n'amakulu nze ndi musajja mulemeezi nva Nakaseke kati twabanga lwagitanga Luwero kati bagita Nakaseke district semuto ukaloke bayita mu Lule President Museveni akamanyi bulungi ewaffe wenva bayitawo na mukabalakisi weyasinziira okutandika okulwana olutalo luno naye bw'otuna byajjasuubiza abantu n'essuubi lyabawa Uganda ngono kazibe ayinza okukaaba amaziga bw'abirabako ekyasinga okukwata abantu mbabiro n'okuba emmundu kwali kubba kalulu bannange babbye akalulu kaffe mujje munkwateko nze ngende nnwanyise okubba akalulu n'ensuubiza abantu empewo bwe ntula kati ebiriwo ebyokubba akalulu nze ntya n'okutya neŋŋamba n'obote teyabba akalulu kaluba kabba misana kugambye omusirikale ajja munda bwe balondera n'awamba officer wa electoral commission namugamba tolanga namujjako n'empapula mukabavubuka kataliko na musaala kataliko na budget nti omuvubuka agenda kusalawo kino jasi bavubuka balina leadership y'abavubuka nga bwogimanyi mu Uganda yakuzanya buzanyi naye bw'ogamba nti leadership y'abavubuka yakuzanya buzanyi yes kitegeeza abavubuka banafu nnyo to an extent balimbibwa ne bakkirizibwa ne bakkiriza ne balonda abantu naye ate for the case of urban areas abantu bano balonda lwakuba nti baba beekyawa ne bagaa katuwe ku opposition oba balonda kubakolera era babakoledde babalonze bakolera babakoledde mu bibuga babasindika basangayo emigwa kubanga explanation ya mwami Kaziyo gyadde akulaga nti era abantu basigadde si bamativu mu myaka egya 25 be basubira bagenda bakolera mulonda bakansala kati abavubuka njagala okugamba nti structures z'abavubuka ffe zina zirimu omulimu gwazo omukulu kujja mu bakansala ababiri aba divisions ne bakansala ababiri ab'okusite n'ogenda okulonda ababaka ba parliament ekyo bwe kiggwa chapter closed ebisigadde balabirawo sasala nga bugenda n'okamula ebikajjo n'ojja mu sukaali sasala ne muteeka mu nnimiro n'agimusa kikirwanyisa abavubuka just kujjamu abo abakulembeze abagenda osayininga ku allowance batuwe ku structures bateese kati bagenda okutuuka mu local government basanga local government act ng'ate ye balungamya kikola we suppose kuba and zone tulajja technical man oli ye mugezi tuli mugezi bali abayivu ne bana byabufuzi kati bali abayivu be basalawo bajja na bitabo eteka lingamba kino gugamba otya meya ekyokubiri batuka mu council simanyi KCC NFL mu local government bajjako meya ye kane deputy we be bali permanent structure ye executive ejabuzi kuisa negenda abasigadde bakansala bajabuzi be bayo meeting committee meeting oba full council ibikola ki kakati meya n'atugala n'abasajja nga afaafagana ne technical team technical management committee eyantebe municipality for example nze gyemva nga ye mulaga mateeka ogenda okumaliza nga meya mwegwe mwalonda enkyakoma ate basomera mateeka ge bamusomesa anti munnange eriteeka tino kyerikiriza kugamba confusion eva mu local government act egezaako okulungamya ate obuyinza neewamba bungi nebujja ku bano baganda bange abagala okukulembera local government kakati KCC era lukago kyabadde akayandira kyensuubira sinaba kibaamu nnyo nekyensuubira kyekimu nekiri entebe kyekimu ekiri ewakiso etteeka mujja nogamba tugende tulwanyise envuba embi oba tugende tulwanyise ebitonde bw'ensi nga bwewule ewakiso matya lwanga bwanika ate nolwaba bakulu abavudde ne batuwa order from above n'omusanga ali ku musenyu yagujja mu nnyanja kakati abasajja tubalonze naye tebalina maanyi olwatteeka nti olwo bakugira eyamuwadde authorization omusajja yayitawonekeraako bakkaawo chairman omulamba najja ne ku sindi basika omusenyu n'alwana n'akuba ebikondo ekitegeeza ki talina full council talina executive ng'oli amulaga n'ebbaluwa nti kawo yagimpadde kitegeeza nti kawo baalina obuyinza bungi okusinga chairman wa district
ogwo n'omuvuyo gwaleetebwa Local Government Act emitingo ono nekwesa guno nekugishako guno nebaleka mu confusion ze battle kati zetulimu so muganda nga jazijjamu ajja kuziwulira nenze mbadde ekyakuddayo ku securing your future waliwo bajja natugambako nti no abantu bagenda kugaggawala bonna bagaggawale ekyo gwe okimanyi ewo newange na Uganda yonna bameka abagaggawadde tekibaawo mu myaka ebiri nze kankubulire emyaka emeka tekiba mu myaka 2-3 kakati kankubulire twali baana bato naye abasajja bonna abazze balwanyisibwa okuva ku buyinza tuwezezaako na myaka 10 mu bukulembeze Amini tiyagiweza Obote tiyagiweza nibyadde ekisanja ekyokubiri yakwata keegi 5 nga lwakati mu kulwanyisibwa n'okutta abaana tegedde ffe tubadde mu buyinza emyaka 3 mweki ogwo mukisa gw'otagana okugendwa Mukama Katonda ne twebaza Mukama nti bwaba President Museveni amenye record that's the fact kivula nze nkyagamba nti bamusajja mukkiriza nga ne mama Janet bali omukyalo mulokole kano kaseera kakwebaza Katonda nti Mukama Katonda nzaani Yoweri Kaguta Museveni afuga Uganda emyaka 3 mweki kabebo bwe tagenda gifuga neggo Mukama akoze eki agikuwadde twasubiza abantu mu nsiko kibawe ng'ekirabo n'okwebaza Katonda omutendereza ne bannayuganda abakwetekamu obwesiga emyaka 30 mweki wasubiza free and fair elections wasubiza demokrasia ow'ekimmemmette nze bwe ndaba ebiriwo kaakati mu kalulu kano okubanga Bobi Wine aleese omuliro nebadde njogerako n'abantu bange Entebbe ne mbaga nti ate ntandise okusonyiwa Obote n'Amin lwaki ndaba abasajja bano abasirikale kati aba UPDF bakambwe nnyo ku musajja ayogera ebigambo ayesunga akalulu nengamba senga babaddewo omuyeekera nga bwe kyali mu 81 ng'ali wano mu Kampala Luwere yeetula muno mu Wakiso kyandibadde kitya bwe keba kalulu bululu kati just kalulu mutamukkiriza na kutambula kuva Kamwocha kugenda Mengo tamukkiriza kugenda mu church tamukkiriza na kugenda mu lumbe just ng'atwala bigambo ayogera eri abantu be asaba akalulu emundu netokota tiyagasi n'avuga abantu nebakubba ne battibwa n'okuttibwa abamu emmotoka ne zibatomera ne zibatta kigenderere ntunulamu embeera tisenga waaliwo ddala omuyeekera ng'adiikiririnze nti mu Kampala n'emiriraano waliwo gurupu y'abayeekera bagirabako mu Wakiso omwo bagirabako mu Masuuliita bagirabako ku Semuto Road wali ewaffe wootegedde Luweero awo mukono nga bwe kyali ku mulembe ogwa Kyanamugumu paka Kyanamueki nkubuulira nti kyandibadde wasi than ekyaliwo okuva mu Kyanamugumu paka Kyanamueki kubanga ali abasajja okubanenyeza bwerere omuntu ng'ali mu nsiko muyeekera akube mundu awamba baki nabbakiri nawe olina okwekuuma n'olwana famu tetwali tetubitegedde nga tulowooza nti oba olyawo be babi netubuuza obusungu kati UPDF gyebujja ne poliisi UPDF netukana okuba nga tekyekakasa poliisi tekyagyesiga nesindika UPDF mu poliisi n'egiwamba nokera ku makyanga DPS waliwo tumuyine eriyo omugigi gwe yeekengera nga guze ne fujje guzogawanye tegwagala kuwuliriza tegwagala kumanya muyina engeri gye muba incitingamu okukakasa nti bateekawo embeera egezaako okuwakanya n'okuziyiza implementation ya policies ezimu abaana bano be baana abasomye abanoonya emirimu nga bakola ki bw'otunuulira ekiri mu ggwanga nti abaana baffe basomye badduka bali Bulaaya kakati bakola bwakadama ne diguli zaabwe ku mitwe kikumalamu amaanyi nti ffe nga gavumenti abavunaanyizibwa okupulaningira abaana abo oba olya tutukoze mulimu gwaffe batandise otuterebukamu tebakyatwesiga bwe tukomawo mwamikazi ogenda tunyonnyola kubanga tulabanga ebibuga ebisinga naddala ekikyo kyogenda okukulembera nga road mayor ghettos gavumenti era yakisalira amagezi yagenda okulaba nga ghetto erabika ebava mu ngalo nga baleka bagenda ku ludda luli olw'ebimyufu neeronda n'ababaka n'abawi b'amagezi ne bambasada otunnyonnyole nteekateeka ki gy'olina kubanga kirabikanga bali balina omulimu ogw'okulimbulula ye byagamba nti mulimbye okumala ebbanga wadde nga babadde mu buyinza okumala emyaka ekisoba mu 2 mu bibuga naye yagamba nti era kubadde kulimba wakuba ate nange kinneewunaganyisa bwebaba nga babadde balimba ate era abantu nga bakyabeesigisa obululu babongera bakwatemu balabe banakituusa mundu guno bakakafu nti banawongera okubwesigisa obukulembeze n'obuyinza katumbulemu tudde essaawa ebula eddakiika 5 okuwera essaawa 2 puroguramu nze nga bwendaba tuline Daniel Kaziwe Lwagaddi ate nga tuline Salongo Kakembo ayagala obubaka obwa palamenti ku kifo kya municipality y'Entebbe tukomawo